A4, A5, A6, A7, A8, A9, and A11 are hereby granted non-cash bail of 200 Uganda shillings. The sureties are each bonded 500 Uganda shillings non-cash. The sureties of A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, and A11 are ordered to deposit their original national IDs in court. These shall be returned to them after the accused 3, accused 4, accused 5, accused 6, accused 7, accused 8, accused 9, and accused 11 have presented their original national IDs in court. They were arrested when they were charged in absentia. The state did not respond in his whereabouts. And today they are keeping quiet as if it's normal. They are not responding to his whereabouts. I don't know whether they still want to charge him in this court or not. But they should explain, because they have the machinery. He was arrested by police. They prepared the charge sheet and go to this honorable court. They should tell us where the thing is. Thank you. Was he arrested? Was he in police detention? You have knowledge of it? The state knows because they are one of the charge sheet. The state had submitted to court that the accused person was either sick at police or being charged with any other offenses. Put in application, a form application, so that people can find out where this person is. Much of that. We have the 9th of September for hearing. Yes, you know, it's scroll. At your cost. No, we said it's at the state's cost, but it's okay, we shall take the budget. Is that your cost? Photocopy this document and go with you so that on the next year you are ready to hear. Much of that. So you're doing the 9th. Yes, sir. So this matter is adjourned to 9th of September 2024. Mugenda kachumbali mugenda kubisangayo ndi mupagamba eby'omu Luganda gye biri. Kyali wanena tekitandise corruption. Ensawo yange ensawo yange corruption. More corruption. Ekyewuunyisa leero omulamuzi mubulesemu bannange
Leeta nkwate okumanya ejja kudduka eyange yeri obubi badde nongera biti Seno, you say Anita must resign. You say it. Say it. Say it. Anita must resign. Mami wanabose huyo. Mami wanabose sanyu limuta. Mchala bamutadde era agamba. Mulabye. Huyo mkono wake wanu Frank namuleba naye walifayo gireseyo oyagala nyo yalakizale wali mwokugula ddata oyagala entu yalaki munda yewabadde munda abalala bali basigala Let's go, guys. Let's jump. We go. Essanyu abeekalakaasa olw'enguzi bateereddwa era omugataliiko nfuufu oze kusakiddwa kuki promotions ate atalese alina gye yakubba yawe ey'ababbi abapoliisi abaali batwala abantu bubuuli ebintu so Uganda Land Court na basewa ne banyabo embeera bweti bweri focus soko kiriwo ono yakoze akacyankalano mu kooti ayagala nnyo essimu za Lakizale yadde zimwetedde akabasa alina effujjo ne mu kooti akoleddemu effujjo era badde bamulemezaayo naye mwebale kusaba bamuyita Abe bakanso baba neeno waliwo ali awo bamuyita muyizitasuula esimu yoyo ozikidde ono yayagala ebintu bya Lakizale n'atagula power bank atuwe oyongerewo Uganda Uganda abamu basooke bakola ki aso tutandike olwaleero nze ne balooya abalala omuli Kanso Emma tubadde wano ku Buganda Road era tuli ku misango gyekimu gy'abantu abavaayo okulaga obutali bumativu n'obuli bw'enguzi obujjudde mu palamenti yaffe wano Uganda nga bagamba
Oweekitiibwa sipiika alina okulekulera era abantu abo poliisi yabayisa bubi ng'ebakwata era ng'ebalemesa okweyagalira mu ddembe lyabwe nga ssemateeka bwekirabika. Tuzze nga tulina ababeeyimira ab'enjawulo era tubataddeyo n'etteeka y'okusabako okweyimirirwa kwabwe mu kkooti Buganda Road. State agezezaako okukola objection ogw'okugaana okusaba okweyimirirwa kw'abantu bano era naffe ne tumuddamu. Omulamuzi n'amaliriza ng'akkiriziganya naffe era abantu baffe bonna babayimbidde. Ekyenjawulo mu kkooti ya leero kiri nti abantu 2 ku bantu 10 ababadde mu kkooti olunaku lwa leero bo babawadde akakalu ka kkooti ak'esente ez'obuliwo kuba cash bail. Then n'abalala 8 bo babawadde nani cash era bajja kukomawo mu kkooti eno ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda okutandika okuwulira omusango gwabwe. Kuba state tugambye bemaze okukola okunoonyereza naffe ne tugamba omulamuzi naffe tuli beetegefu okutandika okuweereza kw'abantu. Ekibaddewo mu lunaku so embeera yeeyo ng'ogyeko wano ku bantu wano eno amanya Jackie Rasudi aka Cyrus Wabaguma. Okay. Embeera ebadde mu kkooti ogirabye otya? Embeera mu kusooka esoose neetukanga naye nga bw'omanyi nti Katonda yakola amazima ekigo ekitambulira ku mazima kivayo nga kyerufu. Tumaliriza nga bannaffe munnaffe Nabbosa ne banne Yasini Galiwango nga babatadde kyamukisa mulungi nti kulwanira eddembe lyabwe Katonda alaze nti balina okubeera n'eddembe era bateereddwa. Ebbanga lyamaze mu kkomera ali mu mbeera ki mwogeddeko naye? Twogeddeko naye nga kimutawanyamu just kifuba ne kasenyiga naye nga yakyali mugumu era ali ready okwenganga yenayina anamwenganga so ali ready okubeera nga akiikirira bannamitiana nga bwe yasuubiza. Abadde alina projects zigenda mu maaso ziyimiridde akasebwatabadde Nabbosa mukyala mukozi nnyo takoma kubeera nti agenda kwesimbawo wabula ne gyabadde abadde mukozi so kitegeeza nti byakola bikyatambula n'ebiri nga bikola ki awo kyekiraga omukazi omukozi so agenda bba mukozi era mukozi n'abannamitiana bamwanirize n'essanyu kuba agenda bakolera. Akigambibwa nno mubadde mu shootinga movies naye akaseera kano kabadde mu kkomera temutaataaganyiziddwa? Definitely tutataganyiziddwa kuba kalokya tugyetaaga nnyo nnyo nga mukimanyi nti kati is one of the biggest stars mu movie industry so tutataganyiziddwa naye nga tulina kyakukola kubanga Katonda kyageza ate kiba kizibu nnyo kikola ki okiyingiramu naye nga tumusabira era tukimanyi agenda kuwangula mukyala mulungi.